Spark TV, Spark kumacha Monday to Friday sawa zibera 12 paka sawa 3 ezencha inze Ahmed Wahab erango olwale tuli mu kitundu kyo side ze na bingo twagamba nti buli wonna woli mu ggwanga erya Uganda wosinzira okubanga otulaba tujja kubeeranga tukutuukako erango olwale tugenda kubeeranga tunyumyamuko n'abantu baffe mu kitundu kino ku nsonga beetegese batya abazadde okubeeranga bazaayo abaana mu masomero kubanga benneteeka yabwe ina kubeera yansawo bali ready okubeeranga batandika first term nga abayizi bo beteekateeka okuddayo okusoma baba zadde bali ready beteeseteese okubeeranga bazaayo abayizi ku masomero ag'enjawulo gye basomera. Tambula naffe mu kitundu kino tubenga tuwulira endowooza z'abantu ab'enjawulo ku butya bwe beteeseteese okulabanga bazaayo abaana mu masomero era njagala kubeeranga tutandika n'omukyalo ono ye tubenga tunyumyamuko naye atubuulire embeera nga bwetambula. Mami wasuze otya? Uli bulungi? Jebale amanya gaffe? Amanya ga Nannono Betty. Nannono Betty, oli butereevu ku Spark TV ogimanyi? Ngimanyi naye program sigitegedde. Spark ku makya? Oli ku Spark ku makya ku Spark TV. Yes sir. Kakati oweerera ku baana? Abaana mbaweerera. Weteeseteese otya okubazaayo akasente wafunyeemu oba bikyali bya Mukama n'ayamba? Mukama n'ayamba kubanga nze maama nze taata. Taata yalagawo ate okubeera nga oli bibiri mu kimu. Bataata tebafaayo. Baawo. Yazaala buzaazi n'agenda. Yazaala buzaazi n'alekaawo. Ate nga naawe omwongerayo abalala buli budde. Nabivaako. Wabivaako? Nga wabivaako okyali mutonze ndaba okyalimu abaana nga 9. Nina abaana 4. Bana bokka. Naye nga enneteekateeka eri etya? Enteekateeka tebadde mbi okusinziira wakuba nti obwavu bungi mu bantu. Sente entono tezirabika. Kale tweyanzege katweyongereyo wano mpola. Jebali. Kale naawe jebali. Kana akatunda kalabika ke kasinga obulungi mu Uganda. Sinnalaba katunda kalungi bwe kati yonna gye ntambulidde. Era kalungi. Kakati kano ke bayita batya Kano Masaka. Kano Kawanda. Kano bakalima Kawanda wali? Bakatabula. Kati kano ke Masaka. Ne kano ka Kawanda. Yes sir. Kakati mami abaana bali mu kuddayo ku masomero. Abazadde mu nsawo mweteeseteese oba bikyakalubye. Nina okweteekateeka kati yo Uganda yafuuka ya kalubo oba oyagala oba toyagala. Tujja kweteekateeka. Manya amasomero bagamba osasula 70% ng'omwana tannayingira. Nabo munnange okusinziira ku misolo gwe babateekako tetukyabanenya. Kati obanenyezaawa. Nabo balina bingi ebyokusaasaanyaako. Balina bingi buli omu waali kati tewali anenya munne. Kale tweyanze ka tweyongereyo wano mpola tukyali eno mu katale e Nabbingo tunyumyamuko n'abantu baffe bangi wano waliwo kifene kyengedde ate kyamaanyi. Mami wasuze otya? Entula ng'enyirira yammeka akaveera? Kabiri. Ate biriŋŋanya? Biriŋŋanya wa bbeeyi. Wammeka? Wa 3. Buli kimu kya 300? Biba 4 bya 3. 4 bya 300? Kati awo bwe mba mbalaabalamu 4 bya 300 kitegeeza buli kimu kya siringi nga 8. Embeera tunyigirizibwa nnyo nanti. Oba munoonya fees? Okubifuna ne fees era nga wobimanyi. Kakati mweteeseteese kuba abaana bali mu kuddayo ku ssomero ka fees ko kaalabise dda. Tebagenda kuddayo kusoma kuba tuziraba. Bagenda kutuula. Abaana bagende basome. Kozi nga mutuwayo ka basali naye we tubaffe tetukyabasobola. Temukyabasobola? Bataata baliwo? Baafa. Baba. Mwabatta balamu? Baafa bokka. Wuuno yakola ki? Yafumbirwa mutabani wange. Yafumbirwa mutabani wo? Mutabani wo mulamu kyokka agamba yafa? Mulamu naye wa myaka 2. Omwana wa myaka 2 wamuwasiza dde omukazi? Nenga mwasize muti. Ffe tetulina ttabu ogamba otya? Jibali. Bitambula bitya? Si bibi. Weeyagala? Bulungi nnyo. Sooka otunule wali mu kamera otubuuzeeko oli butereevu ku Spark TV. Ogimanyi Spark? Bulungi nnyo bulijjo njiwulira bambi mwebale. Kiki osinga okulaba ku Spark? Bingi obuzannyo amawulire saawa 4. Amawulire agaffe eyo go masufu. Osinga kwagala mawulire oba abagasoma?
nsooka kwagala mawulire n'abagasoma babeera simaati babeera kale batuyigiriza bintu bingi waliwo puroguramu y'abakyala eyo nayo ntera nnyo giwuliriza kale amannya gange bampita Katushabe Saisoni. Katushabe Saisoni. Abaana bali mu kuddayo ku masomero. Katushabe weetegese oti abaana baddeyo essomero ligamba lyagala 90% fuizi wali agaffe tuwayo mpola mpola n'ogenda n'okubira ekyemu akasimu n'omugamba nja kuyitirayo ebyaffe byakuteesa sente zaabula mama nnyabo ate bataata b'abaana baliwa lwaki tebasasula fiizi basasula nammwe ne mubayambako oli aleeta kitundu nange nteekako ekitundu awo kituufu kyemukola kyamaanyi. Katushabe nkwagadde nnyo kale tweyanzege Katushabe katweyongereyo wano mpola mpola ogamba otya jibali oli buterevu ku sipaaka twagala kubeera nga tunyumyamuko naawe ndaba ebintu wano otunda bingi nnyo wakoze dda n'akasente kyova olaba otumizza n'akacaayi bitambula bulungi sebo alhamdulillah. Abaana bali mu kudda ku masomero mwetegese mutya mu nsawo akasente kalabisa akafuizi akasente kakulabika oba kaagala oba tekaagala abo balina okusoma. I love your determination. Balina okugenda kusoma. Bali mu kirasi ki? Nina agenda mu senior 5 agenze mu P4 nagenze mu middle. Kakati gwa akasente okanoonyeza ddala na mutima mwebale kuweerera baana ekitiibwa kya Mukama. Alhamdulillah. Omukyalo lwakuba totugambye ku mannya amanya Muwanguzi Zaituni. Wambeera gwe muwanguzi kyova olaba abaana kafiizi kalina okulabika mu mbeera yonna. Kale tweyanzege kandabe ku baana abakyala nabo mbenga nnyumyamuko nabo bambuulire bo beeteeseteese batya mami mwasuze mutya muli mutya oli bulungi? Nze siri bulungi. Lwaki? Ate sente nziraba. Sente zijja kujja zijja kulabika. Koligi zimane werukamu. Ensi egaanyi okyuka. Mwagala ekyuka etya? Obimanyi gwe mu nsi muno gye tulimu. Oyagala ekyuka etya? Obadde yagaana. Oba mmwe mwagaana okugikyusa? Twagezaako naye yagaana. Mwagezaako ne bigaana? Kakati ba abaana kafiizi wamaze dda okateekayo. Ate nga nkajjawa nyinza okukaaba ng'ate nkayina. Kati taamu eno tebagenda kusoma? Simanyi na kumanya. N'alabirawo ekinajja. Kale tweyanzege kandabe wanoono omwami naye ambuuzeeko ambuulire ye agiza atya kubanga abaami ffe tusasula kafuizi okusingira ddala. Sebo wasuza otya? Okedde kunywa kacaayi naye fiizi wa kusasulwa nze nkubuulira amazima. Kacaayi kaba kalina okunywebwa. Oli mutuufu kubanga gwe yingini. Fiizi yo wakubaawo nene kacaayi. Osobola gana kacaayi. Wazikola olina kusooka kweriisa. Amannya ga? Amannya gange Bakawa David. Abaana bali mu kudda ku ssomero mweteeseteese mutya akasente wakateeseteese dda weekali kuba amasomero ennaku zino bakambwemu bitundu 9 ku 10 birina okubeera wali omwana nga tannayingira. Bakambwe naye era balina tugumiikiriza kubanga yeffe baabwe balina otugumiikiriza mwe baabwe kyekituufu embeera yonna ebeerawo kimu kiba kirina okuggwa. Ekitegeeza olugira nga yekyemu omuyisaamu akasimu mu mbeera yonna basanga omuyisaamu akameseji babba abaana mu mbeera yonna baba balina okusoma oba ki oba ki. Olinayo bameka abasoma? Nyinayo omu. Kale tweyanzege katweyongerewo. Mami wasuza otya? Oli bulungi? Ng'onyirira nnyo gyebali gwe n'abakyala. Siyenze. Gwe olina kifo ki mu katale wa? Kirina. Tolinawo kifo kyonna? Ndimu ng'omutuuze. Olimu ng'omutuuze era ng'omukozi. Weebale kuguza bantu byakulya. Ngezaako. Amooga kalabika kawooma okasuubulawo. Oba naawe nkuwaako. Ojja kumpaako sijja gaana. Naye. Nja kulyako tofaayo. Okasuubulawo kamwogo. Kasuubulayo mu byalo. Mu byalo gwakeereetera oba olinda mmotoka wa? Nkalinda wano. Amannya gaffe? Namulema Evelyn. Laba wakedde dda ate okusinziira ku bwenda ebintu ensawo eno yabadde ejjudde olabika wakoze dda akasente. Gezesaako. Ogezezzaako? Namulondo toyina kyo ensobi yonna gy'okoze. Kakati ko kafiizi wakagizizza dda wakatetenkanyiza dda kawe. Nina okatetenkanya mu mateeka. Omwana alina okusoma. Asomerawo? Asomera eyo Buddo. Ali omu yekka? Basatu. Bonna bali Buddo? Oli w'amaanyi nze nkubuulira.
era kakati soko otunule mu kamera awo abaana batumire ne daddy waabwe omutumire. Tebalina TV. Toganye buganye kutumira daddy waabwe gwe. Tebalina TV. Amazima bagonge. Daddy waabwe yani. Tumuleke. Nze mama nze taata. Gwe wabezaala mwe. Bonna byonna byebyo. Kale yongere wano mpola. Jebali. Kale sebo. Bitambula bitya. Ebibadde bibi nnyo. Laba kamuogo oli mu kutetenkanya kya misana. Mpaati y'abatoni nnyina baawa. Njagala nnyo akatogo ka mwogero we kajja. Nyamba onkubire kasimu nzije. Ompeeko ndieko. Olieko. Amanya gaffe. Manya gaffe. Nantumwe wano mu katale k'e Bingo. Abaana kafizi wakatetenkanyiza dda kubanga baddayo ku ssomero ssaawa yonna. Baddayo ku ssomero kafizi twanoonya naye kalabika ebintu bya bbeeyi. Sana mungi. Nanti era ebintu bya bbeeyi ne bagamba era nammwe bye mutunda mu biseera. Baavu. Biseera abantu baavu. Baavu. No biseera babigaana ne babikulekera. Kati babikulekera n'obyeriira. Ate tebalina ssente. Kati mukola mutya? Tubisala bbeeyi. Tubisala ebbeeyi ne tubatetenkanya naffe twetetenkanya. Kulaba nga buli omu atwalako. Kale tweyanzege katweyongereyo wano mpola. Amatooke gano nga malungi nnyo. Okamala. Kati bwe liba ddamba lya mmeka? Tuli ku kikati. Bwe liba ddamba lya mmeka? Ogula mu ki? Spark ku makya. Ku makya. Spark TV ogimanyi? Babale kujja. Nze nkulaba. Bulango byonna bankulengera. Mwebale kujja tubaniriza mu kitundu kyaffe muno. Naffe tusanyuse nnyo okubanga mutwaniriza. Amiina. Weebale kulaba Spark TV. Muli ku muntu omutuufu nga kyeyamaani. Kyeyamaani wa katale. Ekyo kye kituufu. Bangambye wakamalako ebisanja 9. Ekyamazima 2 5. Kyeyamaani lwaki oli ntebe ewooma? Naffe baatugamba nti ono nga tannavaako naffe situsuubira kutukyusa. Ekisanja kyo kya myaka ena? Nanti ono yennyini. 5 naye ono bw'anaaba tannavaako ono naffe situsuubira kuvaako. Kyeyamaani wakafuga ebisanja 5. Ffe tulinze ono bw'avaako nga tulyoka tuvaako. Lwaki toyagala kuva ku bukulembeze Kyeyamaani? Ate ffe tulinze ono bw'atugandi kati ekintu nkitadde nga naffe tukita olwo nga ebintu bikyuka. Ekyamazima amatooke tegatambula bulungi nti bannannyiniga abagatuweereza okuva Embalala batya okuyingira ekibuga okuva okulonda lwe kwabaawo. Kati okuva olwo nakati abantu batini bagatusindikira neera tigatambula olw'ensonga nti gaagwa kuva olwo ku kulonda. Lwaki ate nga ndaba embeera nnungi tewali kintu kyonna? Kati kitegeeza nti abantu ba bulijjo bakuumye eddembe naye ng'abasirikale be banoonya olutalo ku bantu. Babazoganya bakulengera ne kambuleera ngaako nga bakugamba mulinnya mukajjeyo waggulu. Wali juzi bakuba omuvubuka ali ku saaluuni nti lwaki olina kambuleera mu saaluuni yo. Kati kagundi kano ka bendera kati ebintu bwebi. Kati ate bendera y'eggwanga ekubye omuntu okubeera nayo. Tugikozesa mu bukyamu. Ekyo kye baatugamba tugikozesa mu bukyamu. Oli Kyeyamaani tuuse eddoboozi. Eddoboozi lyange linandigambye kyekyamazima abantu babalekera emirembe kuba kati abasirikale bo be banoonya olutalo ku bantu. Abantu bakimanya bakuumye obuntu bulamu ne bo ng'abasirikale basigala nga be banoonya olutalo ku bantu. Kale tweyanzege Kyeyamaani agamba abasirikale mwe muli mu kunoonya olutalo ku bantu mubamazeeko emirembe. Mubaleke bakole emirimu gyabwe, mubaleke babenga beeyagala. Banyigirizibwa batayitamu tebayitamu ne kati basalawo bakuume eddembe. Kale tweyanzege enkya y'olunaku olwaleero bwe tutambudde tubadde wano e Nabbingo mu katale nga tugezaako okuba nga tunyumyako n'abantu baffe ku nsonga ey'akalulu nga bwe yatambula. Owulidde endowooza z'abantu ab'enjawulo buli omu ng'akuwa views ze butya bwe yalaba ebintu bwe byatambula ate paka nono akugambye nti ab'ebyokwerinda bagenda maaso n'okubeera nga bakuba abantu bamalako abantu emirembe yonna gye bawangalira ne gye bakolera emirimu gyabwe. Nze Ahmed Wahab kankuze mu studio ewali Kefas ne Miuka babe nga bakongerayo ne program eya Spark ku makya. Siba bulungi weeraba.